Dokita gano mazima gataliimu kulimba. Mwana omulenzi oyo yalinnya ennyonyi ng'akomawo okujja ku mukolo guno. Netudde ne yeebuuza naye kati sitaati muweeki. Neyeetakula nnyo omutwe naleka ati ebisinga abirina. Naga nti kakuwe emmotoka 2022 model. Engalo ez'amaanyi eza Dr.Kulthum. Eno ya namba plate yayo si yakuno. Aha, waleka nnyo bizinesi okikuba abantu maaso. Mubagisa mabega ne bagisa maaso. Bagisa maaso. Eriko nti Dr.Kulthum. Waefaananyemu eyange. Eyange egamba nti abaasi wano. Eyange eriko abaasi wano. Taata Dr.Kulthum. eno wakugiyita mmotoka. Manye ebintu ebyo ebyenziruka birimu ebiti. Mpulira. Tulina entambula. Kati okugeza Ipsam. Simanyi wishi. Nowa ezo ntambula. Ezo ntambula. Kati tubeera n'emmotoka. Okugeza. Nga Kawundo. Mmotoka eyo. Koroga. Mmotoka. Simanyi Super Custom. Kati tubeera n'eggaali. Eggaali. Eggaali. Okugeza. V8. Eyo gaali. BMW. Eyo gaali. Olese eggaali kikusosa. Tulese eggaali. BMW. Engalo ez'amaanyi. Emmotoka twajja nayo nga yamukolosebo yamukole. Twanoonya ekirabo kye tuyinza omuwa ekimugyamu. Ebisinga byonna babibawadde. Ebirala tubirabako ne bibulira mu bbanga. Abalala babitwala ate ne babisika. Naye eno muli bakugira bababeerera. Kubanga tukyatandika butandisi. Lwaki wasazeewo muwakana akalabo? Ebirabo nkyamuwa bingi nnyo. Kasita namuwa obulamu bwange teri kisinga ekyo. Emmotoka agenda givugira South Africa kuba tulengera eriko namba plate zeeri. Wano wennyini just ntemanye ebintu ebirimu ssente binyuma. So kayeyagale nga bw'ayagala okukyusa ng'akyusa. Ye otugambye abatalina ssente bino babiviireko ddala. Mbagambye teri mulimu mubi, saagala mukwate bubi. Teri mulimu mubi, buli muvubuka ali eyo ng'ayagala okumanya omukwano omutuufu oba ng'anoonya omukwano omutuufu akole nnyo ayongeremu amaanyi mu kyakola. Bw'abadde akola ×1 akole ×3 of. Akira mu okusoomozebwa kusinziira kw'obadde oyitamu mulavu yammwe ne dokita okyogerako kyekyo. Sisoomoze mwangako lwakuba nti abantu bo baayogeranga naye nga nze nali nkimanyi nti wendi era weetuli era dokita talina gy'alaga nange nga sina gyendaga. So ndowooza mutulaba era wetu. Bangi baali bagamba tekijja bbaawo, emikolo tekijja bbaawo. Nga baani Katonda yekka yasalawo ati ajja obeera n'ekitajja kubeera. Kale tuyanza nnyo bannange. A'udhu billahi minash shaitani rrajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nze Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa ntereeza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa ekitigoma ku lw'ejjinja. Bw'obanga otuuse ekitigoma mu ttawuni ku siteegi osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Osheko w'ennyumba eno nenjagala kukuloombera musajja wannawulireko wano akulira baimaamu mu Kampala Sheikh Saadi Kasawuli naye yatudde ebbalibbali. Sheikh Saadi simanyi oba okyaliwo ompulira naye nkuloombera nti naye walekako. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Abageni baffe mwenna abakulembeddwa Dr. Kulthum ne abageni baffe saidi abakulembeddwa kadde w'omwana Sheikh Ibrahim Sebunya ab'emitima mwenna ku mukolo guno abaweereza b'eggwanga abaana sisi
والشيوخ أمامنا وشارع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكسوكا njagala kusooka okwebaza Allah subhanahu wa ta'ala w'ekitiibwa atutuusiza ku mukolo guno gwafudeko ogw'ekitiibwa ogw'amafumbo ababiri Dr.Kulthum Akram ne Engineer Akram. Kyegera kinene kyemutuuseeko olwaleero naye mu byonna ensonga yammwe kulembeza Allah subhanahu wa ta'ala. Obufumbo ajakira mu njagala okutegeeza akakasa ati ne dokita awulira okuvira ddala ku mulebe gw'owekitiibwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam kutambulira ku bugumiikiriza n'okubatampola. Olwekyo nsooka ajakira mu kugamba nti beera ku bugumiikiriza ng'erinnya lyo. Obufumbo bulimu ebisoomozebwa bingi naye buli bw'ogumiikiriza obuwangula. Ekisookera ddala obuwale bwe mulaba ku TikTok obusinga si bufumbo naye businga kubeera nga bululwa abafumbo. Ekyo kyakubisoomozebwa. N'olwekyo ssebo Haji Engineer obufumbo bulina kutambulira ku ggwe. Oba yatonda ekitonde ekikyala mu nsi muno nga tekisobola kwenkanankana na kisajja mu byonna, mu maanyi, mu ntegeera, mu mbeera zonna ne mu ndowooza ne mu kumiikiriza. N'olwekyo ajja ti dokita gw'otudde beera nga omugumiikiriza mu mbeera zonna omuyambeko. Muyambeko mu bufumbo bwe okubeera nti bugguka. Oluvannyuma lw'okubeera tugenda kuba wano abantu bagenda kwogera ebigambo bingi era nga bwe babadde babyogera, naye nkakasa nti mubadde bagumiikiriza okutuuka ku mukolo guno ennaku z'omwezi nga 25. Bwekityo bwe kyetagisa okweyongerayo mu budde bwammwe bwe musigaza mu bulamu bwammwe okubeera nti mugumiikiriza. Mukyalawo mwagale omufeeko omuyambeko nga bwendogedde. Onooba okoze ebintu ebyo insha Allahu taala Allah wakitiibwa ajja kukukwatirako. N'olwekyo okubeebabeka bonna era Allah abawangaze bulungi ate abajje mu nsi nga muli bumu. Twala omukisa guno okwebaza abawerekeddeko dokita. Dokita mwana muto bwe tuba tumutunuulidde mu myaka gye si musajja. Sebunya nga mukulaga Dr. Kulthum. Saba Allah subhanahu wa ta'ala abogere bulungi. Bebaza mu ngeri ey'enjawulo tuula ssebo. Byonna bye mukoze okukola mwaddeyo omutwe gwammwe obutuusa olwaleero. Omuntu akubeererawo mu mbeera efaanana bw'eki y'abeera mukwano gwo. Eyo mesegi njagala etuuka eri Dr. Kulthum. Tukume emikwano. Engineer, mumwe kiyitibwa mukwano. Omukwano tegukoma mu luguudo. Gendako ewa munna yajja ewuwo, omulambule, omulabeko, omukubire ku ssimu omubuuzeeko. Dr. Kulthum osigaze ebbanja ery'abantu bano okubateeka mu mutima gwo. Bw'aba akuteekateeka ebifo eby'obuvunaanyizibwa, ono bamuwa obwa minisita. Wa mugaso mu ggwanga lino
Kulthum yaweebwa obwa minisita mu ggwanga lino ne Engineer Akram. So President ngaze omuweereza w'obusiraamu ate nga ffe tutambula ne gavumenti obusiraamu bwe butugamba paka lwevaako tusaba naffe otuwuliriza abantu baffe nga bano baba omugaso mu ggwanga abafaanana bwe bati wabanga waliwo ebifo ebyobuvunaanyizibwa naddala ebyabaminisita bayingire. Dokita lwaki tayingira mu sisitimu eyo? Amaliza ebigambo byange twebazaamu ak'ensusso okujja kwammwe oyinza okuteekateeka engalo ez'omuyiika kyokka kimwakira mukyaliyo bannange mwana wange okikoze ogenze wodropu n'ojjayo olugoye olusiibwamu n'ojja mwana wange okikoze taata ntwala mpola nkutegeere kyogamba nti Kulthum bw'atyo bw'asiiba wana buli lwakutaano bannange mukikubira engalo ennyingi agenze n'ateekamu olugoye olusiibwamu naye ddati mpulira bakuba ne bashamiimu 10 singenda omukolo gwawedde singa gwawedde dda kaliba engalo ez'omuyiika kyokka kimwakira mukyaliyo bannange mwana wange okikoze ogenze wodropu n'ojjayo olugoye olusiibwamu n'ojja mwana wange okikoze taata ntwala mpola nkutegeere kyogamba nti Kulthum bw'atyo bw'asiiba wana buli lwakutaano bannange mukikubira engalo ennyingi agenze n'ateekamu olugoye olusiibwamu naye ddati mpulira bakuba ne bashamiimu 10 singenda omukolo gwawedde singa gwawedde dda kwekali otubulire mwana wange ebintu byonna bino Engineer Akram byaleese tubirye ate naawe yasana akalaati kakwate Nimbako kwatapo tubirye akkiriza agambye nti tubirye oyo lwaki omwana ow'obuwala nga kulu nga takusaze otyo n'ofiirwa omwana ow'obuwala n'ofiirwa ekidomola n'ettooka erisaanikirako bakwatanga 10 omuzadde no abazadde nabo baziro agenda n'agamba kale nebe bandimututte ye n'akomyawo ettooke lyange mazima bakwatanga 10 naye dokita kayogedde ekyo yeddadi bwenkusonyiye omusango gw'obadde okoze wano oguli wataati okufuula eddiro lyange ekibuga kya Sudan ey'omumambuka ekiriwo bulwamu Katuumu era ddadi nsonyiwamu enkusonyiye ye bannange mukube mu ngalo saasidde maliriza Kulthum adde ekikyusa paka namayo ddadi bwe mansonga dokita yennyini neyanziza ddadi neyanzeege nga bw'oŋŋambe nti nsookere wano ddadikkiriza ebirungi bikirana ensobola tegwa ku kyayi mukalwa egwa ku mata mpulira n'ekkooti tesiimuula ye mukulu nebbaati ly'ennyonyi terikola sigiri ate era mu nyonyi tebuli kameeme dokita gano mazima gataliimu kulimba mwana omulenzi oyo yalinnye ennyonyi ng'akomawo okujja ku mukolo guno netudde neyeebuuza nabe kati sitaati muweeki neyeetakula ennyo omutwe naleka ati ebisinga abirina aga nti kakuwe emmotoka 2022 model engalo ez'amaanyi eza Dr. Kulthum era eno ye namba plate yayo si yakuno waleka nnyo bizinesi okikuba abantu maaso mubagisa mabega nga ne bagisa maaso eriko nti Dr. Kulthum waefaananyemu eyange eyange egamba nti abaasi wano eyange eriko abaasi wano Dr. Kulthum wakugiyita mmotoka manye ebintu ebyo ebyenziruka birimu ebiti mpulira tulina entambula kati okugeza ipsamu simanyi wiishi
n'owa ezo ntambula kati ne tubeera n'emmotoka nga Kawundo Koroga simanyi Super Custom kati ne tubeera n'eggaali V8 BMW olese eggaali kikusosa tulese eggaali BMW engalo ez'amaanyi abaana balese eggaali kulira bipya kati daddi nsaba bwenti nze ndinga muti gw'amasanyalaze gayita ku gwo naye gusula mu nzikiza mazima kati Akiramu ebisumuluzo byayo yabirina mpulira nze mbadde na namba plate mpulira nsaba daddi okkirize Akiramu asituke akwate kabiite we amutwala mukwasa emmotoka n'ebisumuluzo byayo engalo ez'amaanyi selekita yatulwisa. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nze Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa ntereeza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa ekitigoma ku lw'ejjinja. Bw'obanga otuuse ekitigoma mu ttawuni ku siteegi osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Hajati kulu yogera keri egwanga anita kyayogera Hajati kiri kitya ebigambo bikuweddeko tewali Hajati kastori dokita Luganye. Luganye. Anjala kisatule bulungi. Muyo. Ajiyingite ni kubira. Muya jimu baba. Ini jango deno se uraja kijja ko tojja tuyugira ibra bireke nawe wachiraze wachaze Bane kakyuseko agendeko eri
Cheno. Funa kisinga, fena twagala kisinga tukaziwemu. Abali mabali badde mabali. Oyagenda kwekwe kola mpa. Tira. Ali moyongere Koli? Andabe. Koli? Ngaba namusuubiza kasoka nkuba ekifaananyi eno tekingenta nenga time bali katono Tekayo muzinga. Dr. Kawasa. Akra motoka modo cheno. ate mu kamutwale tugende kutwala ogiremu waleere mukwano ati motoka tekayo microphone Tekayo mizina. Akra mubadde tubulira motoka modo cheno. itwala lima ajije wanene bajina For the interview, motoka wagishipinze wajja nayo ku South Africa. Motoka twajja nayo nga ya mukolo sebo ya mukole twanoonya ekirabo kituyinza mu ekimujjaamu ebisinga byonna babibawadde ebirala tubirabako ne bibulira mu bbanga abala babitwala ate ne babisika naye eno muli bakugira babeerera kubanga tukyatandika butandisi. Lwaki wasazeewo muwakana akalabo? Ebirabo nkyamuwa byenyenye kasita namuwa obulamu bwange teri kisinga ekyo. Emmotoka agenda kivugira South Africa kuba tulengereko namba plate zeeri wana wenyini just temanye ebintu ebirimu ssente binyuma so kayeyagala nga bwayagala okukyusa ng'akyusa ye Otugambye abatalina ssente bino babiviireko ddala. mbagambye teri mulimu mubi saagala mukwate bubi teri mulimu mubi buli muvubuka ali eyo ng'ayagala okumanya omukwano omutuufu oba ng'anoonya omukwano omutuufu akole nnyo ayongeremu amaanyi mu kyakola bw'abadde akola times 1 akole times 3 or 4. Akira mu okusoomozebwa kusinziira kw'obadde oyitamu mu laavu yammwe ne dokita kyogerako kyekyo sisoomozebwangako lwakuba nti abantu bo baayogeranga naye nga nze nali nkimanyi nti wendi era weetuli era dokita talina gy'alaga nange nga sina gyendaga so ndowooza mutulaba era we bangi baali bagamba tekijja bbaawo emikolo tekijja bbaawo nga baani katonda yekka yasalawo ati ajja obeera n'ekitajja kubeera kale tweyanza nnyo bannange amin